Mu kiro ekikeesezza olwaleero abazigwa abatannategeerekeka bateeze emmotoka y'omusumba w'ekkanisa eya House of Prayer Ministries esangibwa e Makerere nga ya Aloysius Bujingo ne bagisindirira amasasi okukakkana nga gakutte omukuumi we gwe babaddemu naye n'alugulamu obulamu. Obulumbaganyi buno bubadde bbawalakata ekiri mu bitundu eby'ennamuŋŋoona nga bubaddewo ku ssaawa nga 3 n'ekitundu ez'ekiro ekikeesezza olwaleero ng'omusumba Bujingo yabadde avuga mmotoka ye eri ku nnamba y'obwannannyini eya Praise God nga kiteeberezebwa nti abazigu bano babadde bagenderedde kutta musumba Bujingo wabula ne battamu omukuumi we Muhumuza Richard abadde mu kifo ky'omusaabaze omusumba Bujingo mwatera okutuula ng'ekimutaasizza kwe kuba nti yabadde yeevuga. Yagenze okuba nga manje akubye pasita kubanga jjukira abakulu bavuge naye bya Katonda ko yadde avuga yennyini. Abalinaanye ekifo kino enjege eno weegudde bagamba nti amasasi gaavugidde akaseera katono ng'ate gaakumukumu ekyataddewo entiisa olwo bonna ne beggalira mu mayumba gaabwe okwetegula ekibabu. Kuba gaabadde mangi nnyo, gaabadde mangi twagawuliridde nagawulidde n'adaawo waka ne ŋŋamba oba bagoba babbi ab'obulijjo wano ku kkubo. Mu kutya nnyo jjukira amasasi ago tosobola fuluma bweru olabe kiki ekiriwo lwansonga tomanya naawe oyinza odugenderamu. Bongerako nti eyalumbye omusumba Bujingo yabadde yamwetegekedde nga yamuguumikidde ku bbali w'oluguudo era olwamaze okusasira mmotoka y'amasasi n'alinnya pikipiki n'amalamu omusubi ng'omusumba Bujingo yagezezzaako okumugoba amutomere ekitaasobose nga bwe balambulula. Ayimidde sideways wali nga bayimidde yabadde ku bigere era bwe yamaze nga bwe bagamba nti funga balabala n'akulosi nga ate Pastor Bujingo naye nteekawo embeera mbu agenda nkoleki amutomere wakkirire wali eri naye nga naye agenda kuba amasasa mu bbanga nakkaawo ne Pastor Bujingo naye n'atwala oba driver we oba ani mu ddwaliro. Aduumira ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango AIGP Christopher Damulira akedde mu kifo kino wakati mu bukuumi obw'amaanyi nga bamulambuzza ekifo kino ne kamera mulengerawala ze basuubira okuba nga zaakutte ebifaananyi by'ebyo ebyabaddewo. The shooter kept shooting. He realized they had not shot the right target. So what he did, I think he stood in front and wanted to shoot the man. So I'm told the pastor tried to knock him up to the other place. Bamutegeezezza nti omutujju olwamaze okukola obulumbaganyi buno pikipiki yagivuze agyolekeza ku luguudo lwa bbawalakata ng'abatuuze n'abakulembeze ab'enjawulo banjagidde gavumenti okuwa abakulembeze ab'amaanyi ku mitendera gyonna obukuumi kuba eggwanga lyandifiirwa abantu ab'omuwendo. Abakulu balina okwebeereramu obudde babukendeezeeko obutambula ekiro deni ekyaba bafune security ebamala kubanga olutanditivu bweziri obuyinza babulina. Bongedde ne bagisaba ekole enguudo eziri ku mutindo kuba ekitundu kino we baakubidde amasasi wabi ddala nga bw'obuuka akagulumu akaateekebwawo akagatta enguudo zino ebbiri bw'okasukka odda mu binnya. Kuba nti ekkubo ndowooza muliraba embeera gye lirimu nti omuntu ne waaba ajja akugoba akwata afuna advantage ku binnya bino ebirimu okulaba nga akwata. Security ekola ku ebyo ya kamera era singa mu kifo ekyo kamera ebadde kweri bandu badde batandikira kweyo kamera okola. Yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Luko Esigire gwe tufunye okuyita ku lukomo lw'essimu akakasizza obulumbaganyi buno era bw'ati bw'alambuludde kyokka n'akakasa nti omusumba Bujingo mu kiseera kino ali mu mbeera nnungi nga batandise dde okunoonyereza okulaba ng'omutemu akwatibwa. Okunoonyereza kutandise poliisi oluvannyuma lw'obitegeera twagenza wabadde enjege eno naye tusanga ng'abantu bamaze dda olinnyirirawo nga n'ebintu ebimu babikutte omuli ebisosonkole so byaggiddwawo nga 2 era nga essaawa zino biri mu kwekennenyezebwa nga twagala obbategeeza tujja kweyambisa kamera enkese eriwo mu kitundu ekyo okumanya baani ababadde mabega w'ekikolwa kino era bajja banoonyerezebwako bakwatibwe bavunaane ng'amateeka bwe galagira. Wetuviiridde mu kifo kino nga poliisi n'ebitongole ebirala bigenda mu maaso n'okukola ogwabyo ogw'okunoonyereza nga waliwo n'abamu abakwatiddwa ne batikkibwa ku kabangali nga baakubuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.